Programu ekyali yabanoonya era twawumudde tugamba nti omuntu yenna weetaagayo omuntu akulwanirira. Oyo abeerawo ku lulwo n'agamba nti leero ke bakutte ku nnambwayo. So njagala tubalage anoonya waffe addako. Amannya nze Natukunda Sharwa. Sharwa Natukunda, olina emyaka emeka? Ndi 19 years. 19 years. Emyaka abiri ogiweza mu mwezi ki? Next year, May. Mu May. Obufunze bakuzaala May, mwaka ki gwoba wazaalibwamu oba ojjukira? Mwaka wemba nzijjukira. It's 2006. 2006 wazaalibwa. So kati oweza emyaka 19. Ku myaka 19 ki kikuggyeyo okugamba nti kati kanoonye? Na fe ewaffe kale mu ddiini yaffe omwana omuwala yenna waweza 18 years balina okufumbirwa. Omukwano gw'oyingirira omanyi kyegutegeeza? Ebintu by'oyingirira obimanyi eby'obufumbo? Omanyi obuzibu obubirimu? Simanyi nnyo kubeera sibibeerangamuko. Kati byotabeerangamu obyetegekedde otya? Buli kimu baba tebakyetegekedde, naye w'okisangayo olina okigumira n'okigonzesa n'okizza mu ngeri gwe gy'okyagala. Kati omusajja gw'oyagala alina kuba wa myaka emeka? Kutandikira ku 24 paka ku 30 years. 24 mpaka ku 30. Wasomako? Yeah, nasomako. Wasoma kyenkana ki? Nasoma paka form 4. Paka form 4. Kiki ekyabaawo awo n'obikoowa oba nti sente ne zibulamu? No, nakoma mu form 4. Kati awo daddy wange nangamba ngenekole cosmetics. Wasoma bya cosmetics? By'obitegeera? Obitegeera? Kati daddy tagize n'agamba nti omwana wange ngadduse mangu ng'ate nkyamwagala ewaka. Ye takirinamu buzibu kasita tubanga tugenzeyo ewaka. Kati omusajja waabazze mutandikira ku ki? Oyagala atandikire ku ki ngazze? Okutandikira kwe tulina first of all tulina okgenda ku musaayi kwekebeza okumanya buli omu munna ayimiridde atya in healthy. Kibwe kiggwa ki ekiddako? Oli wiringi ogenda ofuzi n'ekyokugenda ewaka kuba kyo kyetaagisa. N'agendako ewamu. Ng'oggyeko ekyogenda ewamu bisaanyizo ki by'otunuulira mu musajja gw'oyagala? Omusajja n'asobola okunjagala nga bwe nti ki kyotegeeza nga bw'oli? Oli otyo oli muzibu? No. nga bwendi nga bwendi kale kuba ayinza okuba nga ye tayagala this type. Type yo yeriwa oyogera this type? Y'ey'abantu abazibu? Abantu abaliwe bati. Mwabali bati muba ggwanga ki oba muba ba ddiini ki? Tuba basiraamu. Mu bufunze oyagala musiraamu? Njagala musiraamu naye we niwaba nga si musiraamu kasita aba nga alina eddiini ng'alina okukkiriza kuba asobola okyusa. Gw'osibuka wa? Nze oli waawa? Obeerawo? Nze kati tubeera Mbikko. Mbikko. Omusajja w'abeera nga w'Embikko omutwala oba oyagala atali w'Embikko? Simutwala. Ab'Embikko bakola ki ate? Kale si kirungi nnyo
okufuna omusajja like ku kyalo kwe wakulira. Kyetaaga gy'oba akula naye. Abasajja abaddeko ku kyalo bakulinze okule kyokka okuza obagoba. Tobakoze bubi banno. Musajja omusuubira muzaalirayo baana bameka? Baana niwe kisinziira, nze nnyinza ogamba njagala bano nga yayagala. Naye nga gwe waali yagadde bameka? Nga 2. Nga 4. Nga 4 naye kyoyagala okimanyi. Waawe omuntu wakugamba oyagalayo abaana bameka n'ogamba nga 4 kitegeeza oba tonnasalawo. Osazeewo okakasa? Kakasa. Ensonga z'ebyenfuna zo ziri zitya? Nze actually nze mbadde sinatandika kola naye mbadde ndi mu ntegeka. Muntegeka? Ate omusajja wagamba nti akuterawo bizinensi okole? Kirina buzibu ekyo actually kirungi. Entegeka zo zibadde zitya? Za kunoonya mulimu, za kubanga olina kyokola olwedde oba? Zibadde kale like zibadde nga kate zibadde za kunoonya mulimu naye wenfuna omuntu yenna ng'agenda kuterawo bizinensi era nakyo kikikola. Omusajja ne waabanga ali muzigo nga teyazimba ogenda? Ngenda kasita tuba tujja kwezimba. Nfunze kasita abanga muneezimba. Ekirungi eddiini yo ogimanyi ekkiriza bana, okirinamu obuzibu? Anti eddiini eragira bana gy'osoma. Ekyo nkimanyi. Kati ne waabanga namba 3 tolinawo obuzibu awo. Kati ebintu byawaka bino oli otya mirimu gyawaka? Omanyi ogikola? Baakutendesi? Manyi egyo gyo manyi. Senga wasenga wagendayo ko n'omulabako? Nagendera ne mulabako kubeera ino. Nsitanda kisenga gye yakusibirira wamutegeeza nti ngenda kunoonya omwami? Gyasibirira. Oba bigambo ki bye yakusibirira? Yansibirira n'angamba obeera nga ofunye omusajja olina okugumira ebintu byonna kuba obufumbo bubeeramu a lot of challenges. Olina obigumira. Obufunze ogenda kugumira buli kimu mu bufumbo. Naye waliyo kyosobola okugamba nti kino kyo sijja kigumira? Kiki kyotasobola kugumira yadde singa yagamba n'ogamba kino kyo sikisobola? Nga singa yaŋŋamba naye n'ogamba kino kyo sisobola kigumira? Buli kimu osobola kigumiramu. Sajja ne wakkalakata emiggo okuva ku makya mpaka lweggulo ng'ogamba singa yaŋŋamba tufumbe. Wazze omazeeko. Laavu ogimanyi? Ng'oggyeko omutima omugumu, laavu ogimanyi? Nze sibimanyi nnyo kozi nze sibeeragako mu relationship. Kati omusajja otegekedde ki? Tegekedde ebirungi ebiri mu nze. Nagwe mulimu ebirungi? Bingi. Nga ki? Just nomu ebiri. Anti Chosen Becky oba Spice Diana yagamba olina bingi by'otala. Ani yayita Spice Diana? Rema yagamba olina bingi by'otannalaba. Mu bufunze olimu bingi omuntu byagenda okulaba. Bingi. Obyewulira? Omusajja nandyagadde omusajja like weba region njagala ba northern men Abasomali. Oyagala Abasomali? Abasomali, Abanyarwanda. Saagala musajja musoga. Abanyarwanda lwaki obaagala? Be bannyumira kale. Bonga boba. Bonga bo. Ng'oli wa ggwanga ki? Nze ndi Munnauganda. Ng'ambo oli wa tribe ki?
Ndi Munyankole. Ali Munyankole. Munyankole wali obogedde. Sirogerangako. Ned. Wazali bwayo noddukayo. Daddy wange Munyankole kati yasenga. Okay, tubulire omusajja akwagadde akufunira ku namba ya simu ki? Omusajja aneetaaza njagadde asobola okunkubira ku namba eno 07 46 66 375. Bidemu 07 46 66 375. Wagambye abasajja oyagala bavaawa nawa? Abasajja Abatanzania, Abanyarwanda n'Abasomali mostly n'Abaganda nabo. Bya sente tofaayo. Ebya sente kale sifaayo kasita tuba nga tujja kwezimba. Twebaza mwenna abasalawo kubanga mulaba Bukedde TV. Banange mwenna abantu abatasobola kutumira omu ku omu. Waliwo omusirikale bamuyita afande mpala wa ku vision yawo. Alaba programu abanoonya. Naye kati nammwe abanoonya tubawa amagezi banange. Kuno tetujjaako kuzannya. Woba onoonya kwata essimu kuba. Atobeere siriyasi. Banaye nabadde manyisi bya ddala abantu bakuba amasimu kubanga balabye nti qualities z'osomye bazirina kyobola bakukubira. So tubasaba tuberekereza olunaku olwaleero. Mbadde Patrick Kibirango, tutambulira wamu ne bannaffe Georgina Gardens, Jibke Fashion Kamukamu Plaza be bakola ku ndabika yange. Nange Mary Nambwayo omusana wa wano. Wawa. Seven Stars Better World yasalawo okungamba nti Nambwayo yongera okulabika obulungi, yongera okuwunya obulungi, yongera okubeera nga akaziga kakutuulako kabeera kalungi wali eri ekibuye obeera obakyoseeko. Ebyomuzaana wa wano tebiggwa tusinkane Saturday jja. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya abanoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano.